Kale ku celebrity track kwoli and of course tuline Trophine nga bwe tuli okubeera bulijjo and of course Trophine Jingo T-Touch bakafulu bokola ebizigo ebyaba abakyala abagala okusingira ddala okwefaako olunaku olwaliro alina products empya zaali mu kwanjula and of course agenda kuba tubulya bulungi emu ku emu buli emu ekola ki kino kikola ki kino kikola ki kale kasooka tubuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso yafunye office empya nga bwe mugiraba eri ku kizimbe ekipya ekya modern bakita modern Shoplex building. Yes, H036 wali office yaffe. H036 era omuntu walinnya amadaala abalaba obugero obuliko T-Touch ne bumuleeta paka waggulu ku kizimbe kwendi. Trophine, omuntu akulaba essaawa zino yeetaaga okumanya tulina products empya ze tuli mu kulaba essaawa zino zoze olubadde totulaga ate nga mpya zikola ki n'endala yekola ki njagala tunyonnyola emu ku emu ku buntu alaba essaawa zino. Emu ku emu okusooka kansooka okwebaza abantu bange bannanga bawagizi ba T-Touch abaagala Trophine abantu bonna abanjagala bampagidde mwebale nnyo okumpagira mu lockdown muno olw'okuba nti abantu badde bansaba nnyo ebintu bingi nnyo nnyo nenkola research nengenda nga nnyongerako ku bizigo nennyongerako ate ebirala bifuula omukyalo okuba w'omulembe. Yes, era olunaku olwaleero byenzize okubanjulira naye nga sinaba kubibanjulira kansooke mbanjulira edduuka lyaffe eppya twashiftinze okuva ku ham ne tudda ku modern Shoplex kasootuka ku MiniPrice oba olengera ekizimbe ekiyakayaka n'ekipya awo we tuli ng'olinnya amadaala mpolampola ku H036. Yes, abakyala alani babadde n'ebizibu bingi nnyo nnyo ebikwatagana mu kisenge. Yes, twabaleeteddeyo kano ka secret make it rain kwaba abakyala bannabukalwe nga gwe omusajja bwe lwabeera naawe avaayo akuba nduulu kano kenyininyini koba ogenda okozesa okubeera nga ofuna taapu ey'olubeerera secret make it rain kyama ky'abakyala secreto. Yes, kyama ky'abakyala ng'onyumirwanga n'omwami akuwa ebyo nabyo byebawoza omwana akasiiga akanaaba bunaabi akola ati akanywa bw'abanga byamutabukako tunaneke tumuwa naye era n'ayongerayo abaana byabatabukako bakowakowa dda tebakyalina ng'omwana ngera bw'ogalaba egali kuno begasa mu muka kuno bwe kiba kirina okubeera kati kwako twatereddeko kano mulimu abakyala nga bo bambi wansi eyo tewakyagatta wakola ki waata kano just eddakiika aga bakayita batyako kamufunza spice up spice up those moments wetugamba kali kunanti naye kuliko omufunza portion mufunza portion n'ogikwata n'ogifunzafunzamuko n'obeera ng'onyuma jukira oba n'ogifunza oba weetaaga ki kano olwo oba oli full package yennyini oba okikubye kati kweko twagaseeko kano kamuwoomya okimanyi nti wali abakyala bagamba tebawooma mbu babagamba mbu sikimanyi kubanze sikola ki siri bwe ntyo naye kati kano kamuwoomya yeyo package ey'ebintu bisatu ekisenge oba okimaze ogenda kuba ku kituufu owoome bagamba wooma birungi byokola ki byofuna yes kakati tugenda kwogerako ne ku slimming yaffe eno slimming ku bakyala nga goweight yagaana okozeseza buli kimu woomeza agaweke okoze otya anedda yeno package yaffe gyobagenda okozesa anywanywe then tulinako ne package yako tulinako nebigenderako ku package eno n'asiiga n'aslimming nga kisinziira weight eba yenkana ki n'abeera ng'atereera kakati ne tudda ku kano red patches cream abakyala balina namakula omukyala wamala okulighteninga abasinga bakozesa ebizigo bubi n'ofuna ebya red kuno nebibeera nga face tekoze eki tegenze bulungi kano kuba ogenda osigako ebya red byoba ofunye okulaba nti bibula red patches cream namakula yes ebya red bibeera kuno n'ebya black namakula wanja olaba bafuna wa red abamu bafuna wa black naye kano kakikolera nga woolaba mu kala za njawulo. Yes, nga bw'olaba kuno ntoni yafuna red ne mwetabikamu ne black. Neddagala lyokaloba olina okukozesa tebakulimbalimba. Yesigira bbanga ki? Yesigira wiiki emu. Nze puleza nga wiiki emu nagamba Alan. 1 week. Oba abateredde? Aba ateredde. Kale genda mu maaso. Aba ali ku kituufu. Kaakati tuyinawo eno extra lightening.
oli ayagala n'ekikebe nkiraba buli kimu kipya nkugambye buli kimu kipya we tuli wapya buli kimu kipya products zonna mpya n'ebirungo twayongeddemu omuntu ayagala okubeera nga oyeruka nnyo extra lightening ng'oli agamaze neddaako okunyumuka kati ntekankolera njagala mbeere nga muzungu ate nga mbalansinga eno gyoba olina okukola ki okukozesa ku bbeeyi y'okuteesa obuteesa ebbeeyi yakuteesa ebbeeyi yaffe bagimanyi si yakaweereege kaakati eno parking yaffe empya ku kizigo kyaffe ekya lightening tekyakyuseemu yadde kyasigadde kirungi nga bwe kyabadde naye eno parking yaffe empya bakwano mwenna mujje tubakoleko ku bbeeyi ey'ensoko obusekwano ku modern Shoplex building kaakati tulinawo kano ka dark spot ng'embalabe zikulumye ne zikuluma bwe tumala okuzikaza ne sabbuuni waffe tujjamu mbalaga waali nga tukweddeko ne cream yaffe oba ogyagadde mu nakyo oba mu lightening weetaaga kano ka dark spot remover kaba kakolera ekiriyo kaakati gwe mbuuliza ekibuuzo omuntu akulaba ali mu ofiisi yasoma nnyo oluzungu lungi yeebuuza ekintu kimu n'alyagadde products ezo naye ndi sure ntya nti gavumenti emanyi ku muntu atunda ebizigo ebyo kubanga ndi registered nina ne baluwa Alan wabaganda balina olugero olugamba nti atalina maanyi takola ki tagwa ddalu nti Trophine tayinza keera ku makya n'akola ofiisi eno yonna wakati mu kibuga wakati ng'emabega talina kyakola ki teyeesigamyeko kitegete ebbaluwa eyo yava mu ministry ki UNBS ebbaluwa weeri yes ebbaluwa weeri logo kweri ku gundi of course kweri byonna weebiri kale omaze ebbanga ki mu bizigo kati ngenda weza myaka 9 kati guno etuguwunzi katuba tugenda weza 9 nga tukitabula era mukolera abantu kyobola abantu bakola ki basiima era singa balinamu obuzima badde olaba muntu ngagamba nti Trophine wanjokeza wankoze booti naye mwennyini weesiga products zino oba ozikolera abantu nze siigira ddala tonda banze nanzenna zonna nzeesiiga balage ku ngalo tulabe tezaakona ne kannako solution kankakano alani amale n'okukajjayo bakalabe kakubiriza nnyo abantu nti bulwabeera nga olighteninga kozesa kano engalo zigenda bbanga eza Trophine anaka solution nako solution kubanga toyinza bbanga ogenda ku lighteninga ng'obadde wa black era tebakulimba abantu babalimba nti bw'atwala ebizigo ebyerusa bigenda kumwerusa byeruse n'engalo no bigenda kwerusa naye buno bugenda gaana ndaba wali eri ka strange mark remover yes oyo mugaba kakao solo kabajirayo ne ka sabuni ne kuliko ne oil wako package baya bintu bisatu eri oil wako package baya bintu bisatu ya bintu bisatu abakyala mugaba abafukidde ekizibu bambi temubeere eyo kusirika kano ka oil okalaba bokagatta ne ka cream kano n'oterako ka sabuni kaffe kano mu weeks 2 sijja bagambeemu kuba mugaba atera okugenda empola naye mu weeks 2 oba omaze okulaba enjawulo eno straight mark remover oba ali atya mugabo oba balina mugabo wa radio wa black yakola enguudo byonna yeno solution lwaki ebizigo byammwe ebizigo abamu abakola ebizigo omuntu yeesiiga naye nayita ku muntu n'amanya nti oyo yeesiiga ekizigo nga kimuwunyako anti kati mune wabakuba ebizigo ne babiteekamu hydroquinone akola ki oyo ayokya oyo awunya kiba kisonsomola nga n'otuunyamu obuwunya oyinza okweyasimola alani abantu tebamanyi ntabula ya bizigo ebizigo bingi katale nawe okimanyi buli avaayo bizigo era bayire nkubiriza abakyala nti bagende empola ebizigo alisi ogenda okugamba nti koteeka ekintu ku sikiini yo ng'omaze okwekenneenya nga n'omuntu akitunda omulabyeko nze wano neetuulirawo nina omwana nnyambako naye ate ntuulawo lwaki njagala omuntu ajja alabe Trophine alabe nti ngenda kutwala nako solution naye engalo ziri zitya alabe nti ngenda kutwala red patches cream n'amakulu aveeko ono kana akantu naye Trophine tamulina okitegeera buno obukongovule buno kale waliwo ekirala kyewandyagadde ogamba omulabi akulaba essaawa zino ekyenyiza bagamba nti bajje batuwagire bintu bingi nnyo bye tulina bintu bingi na bingi bye tuleseeyo bye tutayogeddeeko naye nga bajje batuwagire bajja kumanya ebisingawo n'abaami tulina manhood enlargement kwa abaami abagala okwongerako ku sayizi ng'oyagala okugugezaamu katini ezo zonna product weeziri ez'omu kisenge ku bakyala bagala sabuni wa nakyo nga yagala sigala mu nakyo naye nga face glowing
byonna byonna bwebiri tulina ebintu bingi nnyo Alan nga bwolaba nti era tukoledde wano nga ate awunya bulungi ono wannakyo ajjamu embalabe olwo ne kasabuni kenjagala obalagako kasabuni kafa kali ku market yes kakali Alan kabagireyo bakalabe akakaliko pimple remover soap ako kakati kasabuni kano kali mu scrub omuntu amunaba at the same time ate nabeera nga scrubbing face ono tamanyi ku mbalabe yadde ate nga ali nakyo talimedde akalayiteninga yes sabuni waffe ono bintu bingi nnyo abakyala beefeeko ebbeeyi yakuteesa bajja ku modern tubakole enamba yange ngera bulijjo eri 700499977 0700 ate era nga basaana okumfolenga ku Facebook page yange Trophine Jingo mbeerako nga nsomesa abawala oyinza kukola otya obadde tonafuna za bizigo twagala kukola ku ngeri gy'okolamu ebizigo bino ogenda tulagadde no omuntu okumulaga wakola ebizigo okwo kuba kusomesa tutuula bulungi nnyo n'empapula ne tuzisayininga oli najja nagamba nti nze Trophine njagala njige bakola batya ebizigo yes tutula ku meeza ne tuteesa nti ojja kukwatayo bwekiti nze kumajjukira Alan omuntu okukola ebizigo oba omuwadde bizinesi yonna sikyo oba omukwatidde amagezi go gonna n'okola ki n'ogamuwa ekyo kinene n'empapula tuzijjayo ne tuzisayininga nti nze Alan Cruise Trophine agenda kunjigiriza okukola ebizigo agenda kundagira oil ABCD ane tusayininga bizinesi n'ewuuma kale tweyanziza nnyo office tugirabe weeri ati ogambye ekizimbe ki modern Shoplex kasitova ku MiniPrice boat yambuka mpola ojja kuba ogituukako kale ku celebrity track and of course koli Alan Cruise gemanya and of course waliwo abamu abakomenti nga ne mugamba Alan Cruise ate omugenyi omuntu gwoleese product gyatuwadde abamu kale nga togikozesa naye eno celebrity track gulinga mukutu gwa TV nti buli omu alina kinyo kyagala sponsoringa abasponsoringa ebintu byenjawulo basponsoringa abalina business ez'enjawulo bajja ne baziranga abalimi bajja ne balangirako abadokita bajja ne balangirako so buli omu alina ekyenjawulo kyabazza okulanga so muganda wange oba mukwano gwange bw'olaba nga program oluusi gye ntaddeyo nga bambi tegenda mu layini gwe kyobadde oyagala kulaba mu bulungi olinda program eddako gye nteekayo endala nga ye ejja kunyumira n'olaba eyo but nti abantu abasinga kino nkyogera nkijja ku mutima omanyi mu nsi toyinza kwagalwa buli omu era by then netondya bakasitoma bange mulimu abantu abagenda ku mikutu egy'enjawulo gye nnangirako kati nga we nnanga nammwe oli n'akomentinga ekintu ekinene nnyo nti Trophine kino oyo Trophine kino bambi abantu tebabitwala abantu babayo nga tayagala muntu tulina abatatwagala ng'oli agamba lwaki Trophine yatuuka wano ino ng'obukozi agendagenda mu fake account akole ki kati ekino nakyo bane mukitusonyiwa mpozi n'abaana abali ebweru mbetondera nti okuva lockdown we yatandika era buli mwana aba okigendedde mbadde muweereza ebintu nga nyina akantu kenkuba wentuuka ku post office ke baatuteerawo nti mujja kugumiikiriza ebintu ebiba bijja kutuuka era biba tebituuse lazima Trophine tajja kufa ku loosi gy'akoze atikka ebintu ebiki ebirala oba bw'ojja e Uganda era nga wasasula receipt zibaawo era ebintu bikola ki bikuweebwa oba ssente ne zikuddizibwa okitegede Alan era abaana tebakikwatanga bubi nti bana ebintu biruddewo tuuka buli omu ekintu ekyakifuna bali abakola business abaweereza ebweru bakimanyi nti essaawa eno embeera nzibu nnyo gye tusinde batugamba okuleka ddi ekyeri yokka batugamba nti ebintu bigenda twala mu kakabanga ka mwezi babe bagumiikiriza kale naye nga ogambye gavumenti ekumanyi era n'empapulo zirina ye mukwano atalina maanyi tagwa ddalu amiina kale wewe wenyini devoshment of camera kwali bulungi okubanga ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo naye nga nyongero kikatiriza era abangi nnyo betuyambye ng'oli ajja n'agamba Alan Trophine nakola bwenti ne musindika sente era nziramu n'enkubira omuntu oyo neŋŋamba Trophine omuntu bw'ati agamba bw'ati ne bw'ati ne bw'ati abamu munjulira abamu mugetinze sorted yes kale otherwise for now celebrity track gwe mukutu musibe bulungi mweraba
amanya gange bampita Trophine Jingo, CEO T-Touch Creams and Bridal. Abalungi njagala bategeeza nti twavuddeyo ku Ham Shopping Mall ne tuddawn ku Modern Shoplex Building ekizimbe ekipya ekiranye MiniPrice oba otusanga okubeera nga tubatuusaako byonna ebyakabi ebikwatagana ku nsusu ebikwatagana mu kisenge buli kyomanya kifuula omukyala okuba ow'omulembe era nga abalungi bakyala bannange abaagala okulabika obulungi abaagala okubeera nga Trophine osobola tufuna ku namba yaffe ya ssimu eya 0700499977 ate ng'oyinza tunoonyako ku Facebook page yaffe Trophine Jingo mbeere nga nkutuusako ebyakabi nkuyigiriza oyinza kikola otya waliwo ali eyo nga tomanyi bw'otandikira okujja wa Trophine olina okusooka okugamba nti olususu lwange lusookezzaako ki noonyaako ku Facebook page yange Trophine Jingo ne T-Touch Creams and Bridal byonna wano ku Modern Shoplex teweerabira H036 linnya amadaala mpola ojja b'otusangayo waggulu ofune ebyakabi. Celebrity Track. Subscribe.